era nga speech yatambulidde nnyo mu kubeera nga tugatta church eyawamu n'okwongera okubeera nga tetukkiriziganya n'ebintu ebirala bingi nnyo okubeera nga tusaasanya okwagala obuntu bulamu okusaasirigana yes ebintu binnyo byageze nga yogako naye ng'olaga nti bya buntu tulina kubeera nga tutambulira wamu okubeera pop asoose okuva mu ggwanga ery'omu America of course kibadde kituleetera okuba nga tumagala okumanya Donald J. Trump kiki kyagamba era bwa Donald Trump y'omu ku abo abasookedde ddala okuba nga ate bateekayo obubaka obwozaayoza pop Leo ow'e-14 okubeera nga ate asobodde okuba nga ate afuuka paapa asookedde ddala okuva mu ggwanga ery'omu America era okusinziira ku Donald Trump agamba nti yeesunze okuba nga ate afuna akaseera okubeera nga ate amumiitingamu ate bagenda maaso nga ate bakola ki nga boogera naye kakati tugenda nofunawo okusoomooza kubanga America is a super power era ebiseera twakitwala nti yensi ekulira ensi endala zonna tukitwala it is a super power era nga ojja sanga ng'olumu obutabanguko obumu butambulira wamu nayo tugenda kugamba nti kati okulwana kwa Syria ne Israel mu Rwanda ndagala Gaza America erinawo omukono nojja n'oyambuka n'ogamba tugende Ukraine Russia era nga America erina kyesobola okukola ki okukola kakati paapa naddala abadde ajja nnyo mu kutabaganya America enaasobola okugondera owaayo leero otegedde bulungi this is their own ono waabwe so ebyo ne bimu ku ebyo kaakati nomunnange kubagaba Donald Trump abakulembeze abalala bangi nnyo betulabyeko abataddeyo dda obubaka bwabwe okuva wano mu Kenya tumulabyeko Samuel Ruto yataddeyo dda obubaka bwe okuva wano mu Uganda ne bannaddiini ab'enjawulo maama Robina Nabbanja Musafiri yataddeyo dda obubaka bwe era ng'agamba Your Holiness the most eminent and the most revered Pope Leo ow'e-14 I offer my warmest congratulations to your association of the papacy as the 274 munya Pope era bw'atyo n'agenda maaso nga atamwagaliza ebirungi ndabyeko wano omubaka Goreti Namugga bamutaddemu Reverend Johnson tulina omugini wa West Ankole Diocese n'abantu abalala bangi nnyo abakyagendera ddala mu maaso nga bawaayo obubaka bwabwe obwozaayoza Paapa oba Pope Leo ow'e-14 olw'okufuuka paapa ate ow'e-267 so naawe eyo gy'oli osobola okutubuulira owulira otya oluvannyuma lw'okubeera nga ate tufunye paapa omulala era oluvannyuma lw'okulaba ku mukka omweru ffenna twagambye nti Habemas Papa naye kati tebalondeddwa ababadde n'omukka omuddugavu tebafunamu kasajja tebafuna kyova olaba nti wali we mugenda mu kugira n'obubaka buubwo n'obwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nabwo buubwo yabutaddeyo dda era naye yavuddeyo n'agamba nti congratulations Your Holiness Pope Leo ow'e-14 on your election as the leader of the Catholic Church. May God be with you as you strengthen Kirichi. Asembezeko. Okay. Kachiri wala nnyo naye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku abo abataddeyo dda obubaka obugenda maaso nga ate bwozaayoza ate Pope Leo okubeera nga ate afuuse paapa. Kale tugenda kwetolamu katono nnyo tukyalina obubaka bungi naye teweerabira enamba yaffe eri ku screen yo ye ya WhatsApp tuweereko obubaka tubudde wa osinzidde